Yes bantu bange mbalamusizaako nnyo Waswa Benon gemanya gange YouTube channel yaffe eyitibwa Wakiso Media Uganda. Real estate media related issues oba current affairs z'ensonga z'ogenda ofuna ku channel eno gwe anaaba subscribinze era gwe atwayo omundi ogusooka nkusaba nfukamidde subscribinga likinga osofunanga notification ku buli kyendeeta ku channel eno eya Wakiso Media Uganda. Eya subscribinga edda likinga sharinga naawe osobola okunnyambako okupushinganga content ono gwendeeta ku channel eno eya Wakiso Media Uganda. Olunaku olwaleero ndi wano Busunju, wano ku Hoima Road era ndi mu miles 36 okuva e Kampala. Ndeese ennyumba ey'amaka gye mulengera mu video. Ennyumba eno eri ku acres 5, etundibwa. Sigambe oyo neighbor gwe mbadde nkulaga, naye nga nnyumba yaffe etundibwa yeeyo, eri ku acres 5 wano e Busunju, Hoima Road, miles 36 okuva e Kampala. Okuva ku Kolansi otuuka eno ennyumba weeri waliwo kilometers 2.5. Okuva ku Kolansi wo kilometers 2.5 otuuka ennyumba weeri eri ku acres 5 ate ng'erina n'ekyapa wano e Busunju. Busunju tuba mu Mityana district naye ng'oyisa wano ku Hoima Road. Abamanyi ewaamikka oba abamanyi Namayumba ova Namayumba oddako bayita ewaamikka n'oddako tawuni y'e Busunju. Ennyumba eno gy'ogenda ogisiŋŋaana, eyo gy'olengera ye view ennyumba yaffe gy'etunudde. Ennyumba eno ya kyapa, eri ku acres 5. Ennyumba eyo ya bisenge 2 ebisulwamu. Nnyumba erabika bw'etyo. In fact country home eyo etundibwa bukadde 950 ku bukadde bwa Uganda 950. Nannyini nnyumba eyo mukyala ayagala ssente. Ennyumba eri ku acres 5 eri Busunju wano Hoima Road, kilometers 2.5 okuva Kolansi. Ennyumba eno eriko olusuku olwolengera nalwo tugenda dulambula ku bukadde bwa Uganda 950 bwa Uganda. Ogenda gula country home eno eri wano e Busunju, miles 36 okuva e Kampala ate nga yo eri mu kilometers 2.5 okuva ku Kolansi. Nannyini ayagala obukadde 950 aguze ennyumba ey'amaka gy'olengera mu video. We are here in Busunju today, 36 miles from Kampala City Center. That country home is on sale, seated on 5 acres with land title. It is 2.5 kilometers off Tamaka here in Busunju along Hoima Road. It is on sale 950 million Ugandan shillings with the land title. That country home has got 4 bedrooms, all self-contained. It is here in Busunju along Hoima Road. It is 36 miles from Kampala city center or from Kampala capital city. That is the neighborhood you are seeing. This is the compound. If you get interested in buying this country home here in Busunju along Hoima Road, please inbox me on my number. It is there on the screen. You can come in my inbox on WhatsApp or call me directly to know more about this country home. It is on sale 950 million Ugandan shillings,
seated on 5 acres with banana plantations on it, fruits and other things you are going to see in this video. Keep watching this video until the end. You are going to see some of the beautiful things you are going to get when you buy this country home seated on 5 acres with the land title, private mile land title, here in Busunju along Hoima Road, just 36 miles from Kampala City Center. Bane country home eno eri wano Busunju. Eri Busunju. Busunju ziri kilometers 36 okuva Kampala. Ennyumba eno kuva Collins eri mu kilometers 2.5. Eriko olusuku nga bwogenda olaba, waliwo obutunda nga bwolaba, eriko amazzi tanka ziwera nnya, erina view erabika obulungi. Ennyumba eyo ya bisenge 4. Tugenda giyingirako munda era ogenda kubanga ogiraba. Ndowooza tanka z'amazzi ziriwo nga 6. Ekitegeeza ekigambo ky'amazzi tojja kyekwasa. Ogenda kukwata obukadde 95 obuwa omukyalo ono aguze country home eno eri ku acres 5 ate nga n'ekyapa ekiina. Tukidde mu lusuku. This is the banana plantation I was talking about. This country home has got many things attached on it, seated on 5 acres with a private Maryland title. This is the banana plantation I talked about. You see, it looks nice. You are going to own it if you buy this country home at 950 million Ugandan shillings here in Busunju along Hoima Road. Busunju is in Mityana district along Wakiso Hoima Road. It is just 36 miles from Kampala capital city. Banaye olusuku lulabika bwe lutyo. Olwo nno lwe lusuku. Eriko olusuku n'emmere erabika bwetyo. Nannyini ayagala $950,000. Ate nno munnaye alamula nakawumbi nannyini ye kaalamula naye nze nanze $950,000. Jangu okimanyi nti nannyini alamula nakawumbi eri ku acres 5 country home eyo. Kuliko olusuku lunene nnyo, kuliko ennyumba z'abakozi, inawo ente ezaalonda, kuliko ennyumba z'abakozi, kuliko ebibala nga bw'olengera. $950,000 lwalinze okukoma naye nga ye alamula kawumbi. Tuli Busunju, kilomita 2.5 okuva Collins okutuuka property eno weeri. Yes, tuli Busunju. Tuli Busunju wano ku Wakiso Hoima Road. Tuli ku Hoima Road wano. Nyumba eri ku acres 5 nga bw'olengera. Kuliko ebibala bingi nnyo. Omukyala ayagala ssente. Yankubidde esimu nti mulongo njagala ssente. Kuliko ebibala ffene, kuliko emmwanyi. Banne munsharinge ku video ne tuwe ku bantu abagagga. Munsharinge video tuwe ku bagagga abali mu nsi nga bakola kasente. Omuntu asobola okukwata $950,000 n'aga nti kangule property control home eyo ebeere eyo. Tulina wano ekiyumba ky'ente ky'olengera, ekiyumba kya nte. Omukyalo nalinawo ku nte z'olengera, alinawo ebiteebe bibiri ebirinako n'abakozi abakolawo abirabira bulungi nnyo. So etatundiramu nte, entazitunda naye ye atunda ttaka acres 5 kuliko country home eri gy'olengedde. Wano we tuli tewali masannyalaze naye ng'akozesa solar panel ez'amaanyi. Amasannyalaze go tegaliiwo. Awo wonna olaba ttaka. Ennyumba kwetudde oba country home wano e Busunju. Country home yaffe eri waggulu eyo gy'olengera. Eri ku lusozi erengera bulungi nnyo.
Millioni za Uganda 95 zayagala omukyalo ono. Katugendeko tuddeeko munda. Munda ennyumba efaanana bw'eti. This is the inside view of our country home. It has got 4 bedrooms, self-contained. 4 bedrooms, self-contained, as you can see. Come and buy it for your family. This country home with a private Maryland title here in Busunju, 36 miles from Kampala City Center. Bale miles asitumuka kuva Kampala tuka waneno. Nyumba gituuka kuva Collins kilometers 2 n'ekitundu. Wano onabeera wano ojja kulinga view kali wammanga ye view ojja okulengira ng'oli wano mu sitting room. Nyumba eno ebikola bannaye, nyumba ebikola erabika bulungi maridadi sana. Najini bannaye alamula kawumbi da kwanza nanze milioni 95 yeye alamula kawumbi. Wano akozesa solar panel ez'amaanyi. Tuwana tuka amasanyalaze gabulemuko naye obwina mu kasanyuso okugasika. Kwa omuntu agula akawumbi oboso osika amasanyalaze ebikono n'obijjeri n'obireeta paka waneeno. Country home yeyo, family giretere wangalire waneeno, yagalire waneeno e Busunju ku Oyima Road, 36 miles from Kampala City Center.